Ziruddenga weziri mu baana be yali omuyimbi Paulo Kafeero ng'era abamu baawakanya ebigambibwa nti si baana b'omugenzi abatuufu ekyabaviirako okuddukira mu mbuga z'amateeka nga baagala ebyasigalira by'omugenzi biziikulwe basobole okuggyako ndagabutonde ekozesebwe mu kubakebera bonna kimalewo eggoye. Ensonga eno erudde ng'eremedde mu ddiiro okutuusa abadde minisita w'abaana n'abavubuka Baramu Balugaara okugiyingiramu. Kati oluvannyuma lw'abeekubira enduulu okufuna ekiwandiiko okuva mu kkooti ekikkiriza okusaba kwabwe olwaleero entaana ya Kafeero esimuddwa ku kyalo Busansula e Masaba Nkokonjeru mu Kyaggwe. Munnamateeka wa famire yeetondedde abo bonna ekintu kino be kinyiizizza kyokka n'agamba nti tewabadde kyakukola. Bulungi naddala mu famirizi zaffe naye nga famire eno teteredde era nkimanyi bulungi nnyo nti n'omugenzi kati wali musanyufu tewali muntu ayagala kuba n'abaana be nga babonaabona era public badde exercise n'abamu tebajagala naye scientifically twaba tumaze ebbanga mu kooti nga abakugu batugamba kino kyokka kye kisobola okukolebwa naffe twandiyagadde okikola in any other way naye tekisobokera kyobula nti kooti yawa ekiragiro exercise neekolebwe ekiwagiro ekyo ne tukitwala ku police kyabadde cleared ne ba family members ne bakikkiririzaamu era olwaleero exercise ewedde twetondera bonna bekikosezza naye tewabadde ensonga tewabadde engeri ndala yonna yakusetolinga famire y'omugenzi Paul Job Kafeero ow'erinnya okuggyako eno okusinza ku bakugu kye. Muganda w'omugenzi ategerekeseeko erya Nnende alaze essanyu olwa kino okukolebwa n'agamba nti kigenda kumalawo obutakkaanya Dokita naye kati buli kimu nze essanyu lye nnina ku famire ya mukulu wa Kafeero egenda kutereera era egenda kuba wamu na buli eyagula ekintu kya mukulu wange bambi nkusaasidde wandibadde ekyebambula bukyali. Stella Nantongo omu ku baana b'omugenzi aludde nga gugulana ne mukulu waabwe Swaziniga alina by'atubuulidde. Ekibadde kindajanya kufuna sampo ku musajja kufuna sampo ku taata tumanyi ani atuzaala kati ketufunye sampo taata awedde oziikulwa ne bamuggyako sampo kati kitegeeza tugenda kumanya gye batuzaala. Abaana bonna gyali mumanyi nti oli mwana wa Prince Job Paulo Kafeero tukuyita tuyambe ku Lwokusatu Honorable Baramu atuyita batuggyeko omusaayi. Abatuuze b'e Busansula baaliko bye boogedde ku nsonga eno. Sente nga tufuna ku sente naye kati bagenda vayo nga bonna bali kitole promota yena n'abaguze ekivulu kino agenda kubeera nga mu mativu nga musiimu olw'ensonga nti ekimu kijja kuba kikoze kyetadde okusingira ddala nebaza mwami Baramu wamu ne gavumenti kuba ndabyeyo balooya ba gavumenti okuleekaana kwonna okubaddewo eteekewo emirembe era ffe tulina essanyu lingi nti nowaakiri kino kikoleddwa mirembe era exercise ekyagenda mu maaso katusuubire nti nebigenda okuvaamu birungi. Paulo Job Kafeero eyali omuyimbi nakinku wano mu ggwanga ow'akadongo kamu yava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 2007 ng'era okuva olwo wazze wabeerawo obutakkaanya mu baana olw'abamu okugaanibwa nti si baana b'omugenzi ng'era bano bazze balumiriza nga kino bwe kyakolebwa olw'ensonga z'ebyenfuna ng'era baludde nga baagala okukebera ndagabutonde okutuufu kukolebwe okuva ku byasigalira by'omugenzi. Alex Miseiri yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindi. Era n'abatomu batendeke ennimi za